Tukwebaza okuba ng'okyekumidde ku Projan Media TV. Era olwaleero njagala okutumira ku bantu baffe abatugoberera ennyo. Omuliizi ttiimu ez'enjawulo mulimu ttiimu Jordan, ttiimu Oman, mulimu ttiimu Dubai, ttiimu Saudi Arabia, ttiimu yonna eri mu UAE. Tubeebaza okuba nga mukyekumidde ku Projan Media TV era nga tubagamba empeereza yaffe tugezaako ogitereeza okuba nga tubaleetera videos ze mugenda okuba nga mulabirako ebintu bye tuba twogera oba amawulire gaffe ge tunaaba nga tuweereza gye muli. Yes, obutabalwisa olwaleero bingi ebigenda maaso mu ggwanga, ebya Rema mubirabye, naye waliwo n'amawulire amalala agabadde gazze gatambula ge tubadde tetunnabawa. Amawulire gano nga gamwana mulenzi Honorable Kyagulanyi oba muyite Bobi Wine. Bobi Wine babadde bamusibidde ewuwe ng'ali under house arrest olw'ekivvulu kyekyo ekyabadde kirina taking place olwaleero wali e Busaabala ku One Love Beach. Bobi Wine ono musajja mukujjukujju era talinze ngeri yonna okuggyako okudduka ewaka mu magezi. Era ayise ku kkubo erya Makerere Sapolo Kagwa Road nga alinye waggulu ku booda nga Edi Mutwe yamukutte emabega n'adduka nga booda zidduka emisinde paka wezimututte mu kibuga era nga ka video mukalaba. Bwetyo embeera weebadde ku nsonga ya Bobi Wine n'ekivvulu kye ekya Osobola concert. Gega mawulire agakagwawo era tubeebaza okuba nga mukyekumidde ku Projan Media TV ekuwa amawulire agakagwawo mu nsi yattu Uganda.